This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Uganda wotudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Aliya luzungu kade kazi kutujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda muza kujerera kutoka ntoku ndimbuzi nyepuno sizalisa mukazi kati ndi muto gwaza sule ewange akyala abola bababbi abakyala wale so mwiro mwenye mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omugo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangabi ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Na tujise Kabaka birthday edition. Naku video no ono jirabira Ssaabasajja Kabaka ajja kubanga abulayo ennaku ntini nnyo sinakindi enkeera ejja kuba birthday. Birthday egenda beerayo ku Sunday nga 13. Era ffe Abakatuliki twesiimye yasiimye celebration ze agenda zikwatira Lubaga ku church. Tukyalinda invitation newe kinate kisobose tujja tuula ku TV. Nozo kusaba kugenda kubeerayo lwaggulo. Bagambye kugenda beerayo lwaggulo. Then noza video eyo gina producer ogenda gituteerayo wa father Lubaga we ya announcing nti Ssaabasajja Kabaka
yasiimye abadde aludde okujja Rubaga okukwatira ebikujjuko by'amazaalibwa gwe awo. But from the team at Kasuku Live na buli omu abalabi ba Kasuku Live n'asigadde atukwagaliza amazaalibwa abalungi ayisa abasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Olunaku olwaleero negatiddwako mugave munnange Muzeeyi Magala. Sewo nsanyusa okukulaba. Nange bwentyo. Olunaku olwaleero tokutte budde mpaliriziddwa n'okkubira Ssaabazonto. Ne mmuga nti owaaye Ssaabazonto. Ebisinga omiddo baagifuuyira. Nanoonyeza mukonzikonzi ng'emma enkuba n'abula. Enkuba bagigema naye waliwo yagezaako gikwata mu lubiri ku Sande ku misinde. Enkuba neegaana yasooka neerwana bwe nali naenda ngamba kati waliwo agirika agikutte nemala negamba wacha wewe neeyiika. Tusanyusa okukulaba Muzeeyi Magala. Erinnya Ssaabakenkufu Oweekitiibwa Minisita yampadde ekitiibwa n'aŋŋamba okuva na leero ndi omukenkufu Magala tazzibwawo bali kyewunya kitaasimbwa gwe ayambadde musajja alumbwa. Muzzukulu w'Esseeri Nakibuuka gwe baazaala mu 1919 n'afa nga 24 omwezi ogw'ekkumi 1999 nze mbabuuzaako Ssaabasajja yoga Ssaabasajja awangaale Ssaabasajja bweza Ssaabasajja tukwagaliza obuwangazi obw'amaanyi. Amannya ga Ssaabasajja ogamanyi gonna? Ye Ronald Muwenda Kimera Mutebi owokubiri. Yasooka yali wa munaana. Eyasooka yali wa? Ye Kabaka wa Buganda ow'omunaana Mutebi. Wa munaana? Ye Kabaka Mutebi asooka ye Kabaka wa Buganda ow'omunaana. Kabaka Mutebi 1 nga bagamba Queen Elizabeth II. Ne bw'ogamba nti Muteesa asooka. Muteesa asooka. Muteesa 1. Muteesa owokubiri ye taata wa Kabaka ono aliko. Ye wa Mwanga. Asooka ye wa Mwanga. Wa Mwanga. Owokubiri yazaala ono aliko. So kyemala nkubuuza simanyage sorry. Ogamba ebitiibwa. Bale nkubuuza ebitiibwa. Magulu Nyondo, Cuucu, Lukoma, Musota, Sebuufu, Sekaliba Kango. Kuba alina amannya 10. Otoyinza kwessaako kati. Gayinza n'okumalako pulogulaamu nga tetwogedde kirala. Gonna tukyagatwala. So lwe twasembayo okushootinga Kasuku Live naawe abantu abasuubiza nti lwokomawo ogenda kuba otuwa ebyafaayo bya Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Era ssebo bye tulinze nange kubalinze kwendi. Naawe? Yes ssebo. Nange nninze. Bannange Mataba Kyomukeya Service Uganda Limited erabirira ebudaabuda producer kamusesa yangamba nti badde ntidde nga tannayisaawo bintu bye nemugamba kakkana. Kaakati nze nina abantu bangi bendabiddeko abaafuna emikisa ne batagikozesa ng'abantu emikisa gyabwe baalabamu bisiraani. Kati nze wemba nsobola okufuna media enkyaza ate nesiteekako byange abandoga abamuka kitanga ate ali ku ddaala lyamuwummuza oba ate ono nasaza kale akusaasira ne mummuza bwakuloga bikwata nnyo. Kakati nze sisobola kubanga bakyampita ne bampa akazindaalo nesiisaawo byange olunaku lutuuka ne babika Magala ne babuuza ate yaluwa ntyedde nnyo. Kati waliwo omusajja gwe twali tumanyi nga ku Radio Uganda nga bw'aba anaasoma amawulire ne bagalanga nti Erukaana Ssettimba Musongoza yajja okugasoma nga n'abagenda ku mbaga balinda amale gasoma. Erukaana Ssettimba Musongoza yafudde. Ewiiki ezo eziise n'eggwanga terikimanyi nti Erukaana yafudde. Ne Radio Uganda lulinga omuntu agimiriza Erukaana Ssettimba Musongoza, Venancio Senoga, Bize Narujja Kibuuka Kigumba France. Kati baafa abaliwo bantu balala nnyo
naffe wano bwe tuba tukyayo n'omukisa gwaffe ne Cross Antimatter Care Service Uganda Limited erabirira ebudaabuda abantu abaagala obubuzibuzi okubudaabuda oli n'omulwadde yanywa omwenge yavaako tujjanjaba ab'omwenge tujjanjaba ab'enjaga tujjanjaba abayina ebintu ebibakwata twafunye obulwadde obupya my government erina beeteeka ku lukala lw'ebirwadde ebitta abantu twafunye amajiini gasobya ku bantu era nagafunidde eddagala erigabagobako era omuntu yenna ng'olina amajiini gakusobyako gakuluma mu ngeri yonna ntuukirira nga kugobeko siina ssaba era toŋŋamba kulagula era sikebera sikuba nsaasi nze ngaba bugabi ddagala eri kujja ku mwenge ku njaga amayirungi n'ebyo ebizimu ekitabo abaganda abasukkulumu mu myaka 24 kigenda kutongozebwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano ku Fieta Bonita okuyingira emitwalo 5 10 n'emmeeza ya miliyoni 2 abaana mpagira ekitabo kigula emitwalo 10 osobola okuba ku simu yange eri 0774 790 eya WhatsApp eri 0708 247 260 naye era ye yateera osobola ogikubako Ssaabasajja Kabaka yoga twagaliza amazaalibwa ag'emyaka 7 Mukama asobole n'okwongerayo amalala emyaka 5 tuweze tulabeko Kabaka ow'ekikumi kubanga Kabaka Kiggala yali akikozeeko yaweze emyaka 12 Kabaka wa Buganda ow'okutaano yawangala emyaka 10 kale twali tetunnayiga kubala naye yafugira emirembe 3 egy'Abakabaka nti ye yafuga omulembe gwe n'agamba nti kampumule n'aleeta mutabani we n'afuga mutabani we n'aseerera n'aleeta muzzukulu we naye n'aseerera Kiggala n'addako ng'akyali mulamu n'atandika ne batandika omuleetera amatooke ng'agatya nga baleese muliro kati ne Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi Kimera kyetumwagaliza nga tugenda kwogera ebyafaayo bya Kabaka Mutebi ne Kabaka Mutebi ayina amuzaala Edward Muteesa Frederick Patrick William Maguru Nyondo Luwangula ate ne Muteesa ayina amuzaala omanyi abantu balina embeera ebalowoozesa nti Kabaka Mutebi talina lulyo mwava naye tusobola okwogera ku lulyo lwa Kabaka emyaka 25 egy'olwaleero nga tutandika ku lunaku lw'omukaaga nga 8 omwezi ogw'omunaana 1896 lwebazaala Daudi Chwa. Daudi Chwa ye Kabaka wa Buganda akyasinze okulya Namulondo nga muto wadde Mulondo yali Namulondo nga muto kuba yavaako n'entebe ya Kabaka ogiyita Namulondo olwannyina Namulondo ye yali Kabaka Mulondo ye yali wa myaka 3 Daudi Chwa yalya obwakabaka nga wa mwaka gumu n'omwezi gumu n'ennaku 2 ng'ekyo kiva ku ki taata we Mwanga baali bamuwaŋŋangusizza abazungu nga olwo bafunye interest mu kwagala okutubba era ekyabonyaabonya obwakabaka bwa Mwanga n'obwa Daudi Chwa n'obwa Muteesa na buno byanfuna bya Buganda byeyina amafuta gorodi machure n'obugagga bw'abantu beyina okuba nga bategeera nnyo nti gavumenti zonna okuva ku z'Abazungu zeeraliikirira Abaganda nti nga buli ejja enoonye bakkakkanya etya esobola okuyisaamu ebyayo otuuka ku lw'omukaaga nga 10 omwezi ogwokusatu 1900 Abazungu ekituufu awo we baatuwangulira kasa twakwata ettaka sikweya mayiro 1,906 ne tuzitemaatema ezaali awamu teriyo muntu atemaatema mu kibadde kinene n'akifuula kitono akirekera valyo kituufu baali temaatema abaami ne bafuna naye tewaali kikwasa ttaka sikweya mayiro 305
ne baziwa kabaka nti lusukulu ne bakwata mayiro akenda ne baziwa Queen Victoria nti zize naffe twafuna ewaabwe kati ekyabakwasa ettaka baliwe Victoria mbu alikuumira abaganda abaliddawo nga bayise emyaka 99 kakati ye yennyini yafa 1923 mutabani we najja nafa 1945 muzzukulu we najja George nafa 1952 ne bali mukwasa mu yali tukuumire abeera eri akuume ettaka eriri eno paka mu 1943 Buganda lwe yalinga erabuka netandikawo ekitongole kya Buganda Land Board ekikuuma ettaka bwe bakitandika okuuma ettaka awo ne tubanga akalembereza era batandika gavumenti ezawakati ezaali zikulibwa bagavana okuteekawo era amateeka agafuga ettaka nga n'ettaka ly'obwakabaka n'eryakabaka lyonna mwolitwalidde official mailo customary leasehold lyonna nga balikoze eki balitadde omwo abo bonna kwali kutukkakkanya era nze neewuunya osanga omuntu nga yasoma bulungi n'agamba Buganda Land Board ebyapa byonna byegaba bifu ng'omuntu ategeera obulungi nga mu mwaka gwa 1928 gavumenti z'Abangereza zakola GPS ne zisimba obunaala okufuna coordinates kwe bapimira ettaka kwe bapimira oluguudo lw'ennyonyi n'okwe bapimira amayengo gano kwe boogerako kye bayita waves recurrence ne ennyonyi mweyita kye kyasimbye obunaala naye oli akugamba nti Buganda Land Board ebyapa byegaba bifu kuki nti Buganda Land Board tebangako kyapa kyegaba nga kyayo gavumenti yeba ekikuwadde nga Buganda Land Board yegiwadde olukusa ku ttaka lyayo ekikkolere era oli takujjanga naga nti Buganda Land Board egaba ekyapa Buganda Land Board ekulembera genda mu gavumenti kukuwa lukusa ku ttaka lyayo ofuneko ekyapa endagaano ya 1928 obuyinza obugaba ettaka obugaba amayengo obugaba coordinates buli mu gavumenti tosobola kukola kyapa nga tolina coordinates tosobola kukola kyapa nga tokozeseza GPS amayengo gonna agafuga GPS agavuga coordinates ga gavumenti Buganda Land Board kanchukulage nti Buganda yasooka okuba ne radio yo nyache ngendo okulaga si ye yasooka mu Uganda Uganda yasooka okuba ne radio 1954 super nejja 1993 Capital nejja 1993 super yajja aluvanyuma lwa CBS Capital sanyu yajja jengamba sanyu ye yasooka 93 Capital 94 CBS 22 ogw'omukaaga 96 super ne bajiwa 88 katonyeze 5 CBS yasooka nebera 88 katonyeze 8 tegereke nti obwo bonna obuyinza bwa gavumenti singa ffe twali twewa obuyinza naffe 88 katonyeze 5 yali badde yaffe tikuba radio amayengo gikakoma okuba eno wansi wekoma okutega ntegereke yes nti 87 katonyeze 5 ye radio Uganda kobenga to jebaita ye blue channel Star FM eyo 10 katonyeze 5 gwe jogamba Star FM kati eri ku 87.5 aha yes kati ye ali radio Uganda we bajiza kati ye request kwetandikira tutandikira noba osisere eriyo noba tosise eriyo ekola ki ejja nti kitegeeza ki nti esobola n'ogenda mu radio z'abantu by force kumpaka oyagala toyagala naye osanga omusajja yayiga obulungi naye nti ebyapa bya Buganda Land Board bifu n'omubuuza bifu kuki nga gavumenti yennyini gy'okolera yeebigaba sooka ovunaane gavumenti okuba Buganda Land Board ebyapa
byegenda okuwa abantu abatudde ku ttaka lyayo. Ti abazungu bwe tuba baddemu kuva 1928 ne tujja 1943 ne tufuna okukyusa kibayita volume ne folio mu kyettaka ne tufuna poloti ne buroko oba kali buroko ne poloti ne tujja ne tuba n'ebizibu bingi mu mataka ebyo ne bikola ki ne bidda wali ku mulembe omucwa gwe mulembe ogumu ogukyasinza okuba n'ebizibu. Kabaka Daudi Chwa okufaananako ne muzzukulu we alina ku katikkiro eyava ku bwakatikkiro era ye jjajja woona ow'ekitiibwa kubanga Sapolo Kaggwa bw'awummula 23 Ogw'omusanvu 1926 baleeta bannaye ow'enkima azaala maama woono enanga omusajja agenze ani Kiwanuka ono nyini ttaka lyino wano ova ebbanda ery'ebbanda lya Ssaabasajja naye abaddako simuwulirangako oyo Tofiro Kisosonkole. Tofiro Kisosonkole bamuleeta ku bwakatikkiro 1926 addira Katikkiro Sapolo Kaggwa mu bigere amazeeko emyaka 36 Jejiba 36 yali 19 Desemba 1889 n'avaako 23 Julayi 1926 kiba emyaka 37. Tofiro Kisosonkole bamujja kubuwanika bamusimbula obwakatikkiro yabubeerako 1927 28 n'abuvaako ne baleeta owekitiibwa Martin Luther Nsibirwa. Martin Luther Nsibirwa n'atufuga 1928 n'akola yandibadde nga Katikkiro yasinga okukola n'azimba ebitawuluzi 1,198. Bitawuluzi kyeki ye gwe mutendera gw'omulukaluka ensonga. N'azimba amagombolola bwe bagombololera ensonga 176. N'azimba amasaza 20. Naye Ssekiboobo ekyagwe ye yali yazimbira eri Amo Mukasa yasobola yaleetegula ne gundi ne Buddukiro gundi yagizimba Alexis Sebowa. Amasaza gonna agasigadde yali wooda ya Katikkiro ne bagazimba Martin Luther Nsibirwa n'atufuga okuva 1927 28 n'atuuka 1942. Pozi Martin Luther Nsibirwa yawa Makerere ettaka. Nga tetunnatuukawo. Martin Luther Nsibirwa bw'ajja n'atukolera ebirungi bingi nnyo. Mu Martin Luther Nsibirwa ku lunaku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'E11 1939 essaawa 1:52 yagenda ku leediyo. Omanyi leediyo yali bayitanga Katwe. Omanyi lwaki leediyo bagita Katwe? Ebikindaalo byasooka Katwe. N'abikira Obuganda nga Daudi Chwa aseeredde. Kati kitegeeza nti balina okulonda anaabeerawo ku lwa Kabaka. Muteesa mu budde obwo yalina emyaka 15 n'emyezi 15 n'emyezi emeka n'ennaku 3 kuba bamuzaala 19 Novemba ono n'afa 22 Novemba yalina emyaka 15 n'ennaku 3 ne bamugjayo e Buddo najja n'abika akabugo ku njolo ya kitaawe. Martin Luther Nsibirwa ne balonda abakuza Kigonya Lattima Mpagi Kasimu Male ne balonda nani Gita linnya ly'eddala ndyerabidde ne balonda abakuza bano okukuza Muteesa. Martin Luther Nsibirwa n'atufuga bulungi najja paka mwezi mu January 22 Dudu Sireidini Namaganda muwala wa Inasani Kayizi
n'ayogera ekigambo ekitawulikikangako ng'ate ye Namasole wa Buganda nti agenda kuddamu awayire. Ensi yagwamu ensasagge. Story mirundi yaginyumiza. Kati bwe yagwamu ensasagge Abaganda balina okulinda anseti eva wa Katikkiro. Amugaana amukkiriza. Martin Luther ng'omusajja yali asomeddeko naye ebuddo ng'ate bamukwano ne Bishop Smith basalawo ekintu eki. Namasole Dulusiira Namaganda awayire Reverend Peterson Kigozi omusomesa wa Lubiri Nnabagereka Primary. Abaganda ne bagamba nti ogambye eki? Era embaga eyo babagattira wali ku Makaayi e Nateete. Naye nga abantu babakuba amagye amavundu, babakuba amayinja. Katikkiro ekisanja kye ne kiggweerako awo kufumbiza Namasole. Ne baleeta Wamala. Wamala n'abeerako 42, 43, 44, 45. Tutuuka mu Gwokubiri nga wakayita emyaka 42, 45 eki. Ettaka ly'e Makerere okulisayinga ne kutuuka. Nga Muteesa akimanyi bulungi nti Martin Luther Nsibirwe yasomako omuyivu. Yasobola okukkiriza okuwa ettaka ly'e Makerere bazimbeko University ya East Africa. N'amuzza ku bwa Katikkiro. Oyo Muteesa 1 Muteesa 2. Muteesa 2. 1945. Muteesa 2. Bwamuzza ne tubeera mu nteeseganya okuva mu Gwokusatu Ogwokuna. Abaganda ab'amaanyi 24 ne bawandiikira Katikkiro ebbaluwa nga ziwakanya okuzimba Makerere University awo weeri. Ne bamuwa n'ekirowoozo agitwale mu Lwera. Martin Luther Nsibirwa ku lunaku lw'ebbalaza nga 3 omwezi ogw'omwenda 1945 n'asayininga endagaano ewaayo ettaka ly'e Makerere. Nsibirwa yafuga yabeera ku Bwakatikkiro emirundi 2. Guno gwe yaddako sayininga ettaka gwe gwali gulina omutwala. Era ku Lwokubiri ne balumuwambu ku Lwokusatu ku makya nga 5. Omusajja gwe bagamba mbu George William Senkaatuuka n'amusisinkana ku Lutikko e Lubaga. Manya ku Lutikko e Namirembe. Martin Luther Nsibirwa kaali kabonero ke oba yali nkola ye buli lunaku okusaba misa esooka. Kali ono we yamusanga n'amuga ne babuuzaganya ng'era mumanyi ng'abantu bwe bamanya abalala. Mbu bino byambu kubanga ekyazuuka oluvannyuma nga bamaze okutta Senkaatuuka nga 22 December 1945 bamutisa Kalabba kuba omusango gwamusinga ogw'okutta Katikkiro. Ate ne bagamba nti waliwo omuzungu gwe baalabe yawanuka ku muti ng'alina emmundu. Ate ne babuuza Senkaatuuka ye yatta, omuzungu eyali waggulu ye yatta, ani eyatta? Mbu Senkaatuuka yagamba Katikkiro, olaba omusajja bwe yawanika omulabba ogwo? Mbu Katikkiro n'atunulayo bw'atyo n'amukuba amasasi era n'agwa nga yeevuunise bw'ati. Era kwe muziika we yagwira kwe gabo yagwa bw'ati bamuziika sayidi awo Namirembe. Okulinaana Ssekiboobo Mukasa. Baba Martin Luther Nsibirwa yasooka wano amu Mukasa n'addako wano waddako Makaayi. Wali waddako Bishop Dunstan Nsubuga omulabizi omudugavu yasooka ku Lutikko y'e Namirembe. Kati bwe tuva eyo nga bamaze okutta Martin Luther Nsibirwa ne baleeta oweekitiibwa ennyo omuyivu Ernest Kawalya Kaggwa. Naye kati wano Kabaka yali yeekwese mu Katikkiro nga ye tasobola kuvaayo gamba nti ettaka tulibawadde. Kaakati kuba ne ku kyamaama we yakikwasa Katikkiro. Nkuba nze story gye nawulira nti olukiiko lwagaana ye n'agamba Katikkiro nkikkiriza kibeewo. Ye Katikkiro n'ajja n'akigamba abantu.
twandikyogedde bwe tutyo kati kabaka yalina emyaka emeka era constitution yali eyogera ki Dulusira Namaganda yafumbirwa mwezi gwa kusatu nga kabaka alina emyaka 17 yali yesalirawo kati yakyogera mulabe wa Buganda kati kituufu yali kabaka yali afuga oba yalina abamulamulira kyebandyogeddeko kyamakerere naye nti Muteesa bw'amala okujja ku Bwakabaka yasanga abantu bangi jukira mu 1945 yalina emyaka 21 kakati ng'omuntu tukize mu buzaalo omuntu ow'emyaka 21 ng'alina abasajja abakulu ennyo kyebamugamba omuntu omumatiza kyangu kati kankulage ye bamuzaala 19 Novemba 1924 Martin Luther Nsibirwa Katikkiro bamuzaala 13 ogw'omunaana 1883 manyi emyaka gy'abamusinga yitirivu Kigonya yenyi bamuzaala 1863 tudde nawo Latima Mpaji bamuzaala 1892 abantu bonna be yali afuga nabo ba 1800 kakati neyandibadde amuyamba mukulu we George William Mawandacho bamuzaala 10 January 1915 mwanyina abaali ab'omukwana ennyo Mpologoma bamuzaala 6 December 1916 ndozo okiraba ye yali amulinanyeeko emyaka 16 emyaka 9 jiba 8 ye yali ng'amulinanyeeko naye kati abantu abakusinga emyaka 3 Sheikh Makerere asinza kyessa ku Muteesa baali sayininga n'ekintu omulala omwagazi ekiro naye ate n'ekizibu nti ettaka ly'e Makerere lyonna lyali ly'abaami ba Kabaka okitegedde be baaligabananga be baaligabana era ate noweewuunye nti baakola endagaano ebakyusisa nti bwe bakujja e Makerere bajja kukubira ettaka awalala era bwe kwakola ki buli obulafula naye abalowoozebwa nti be bagula Ssenkaduka bali 14 era baabakwata Katikkiro bamaze omutta babakwata ne babawaŋŋaŋusa Bunyolo Bukedi eyo Bugungu ne babasibayo emyaka egyejo 5 naye nakati bantu era baki bamaanyi bannanga akusinga eka ne bwe mugenda mu kibira akusinga nga mutudde ne bwe muyimirira kasuko nsinga obunene era bwe tuyimira tekitegeeza nti ojja kutonewa era baali basinga Kabaka emyaka nkusinga bunene ki kasuko olina kilomeka kyota tugende mu maaso olina kilomeka sijja kubyogerera nze nina kilo 13 ndi wano nkolera 7 mpeeze 20 mbeeko omuntu nakuwa okumpita kano era Mukama ze musaba singa ntaasa guno omwezi ne bugenda okuggwako naye ekivulu ate kigenda kunsika singa 13 kati noonya 7 kati ndya kazibikiranga ate era bulina kunkeera nnyo nendya nnyo ndya ekyemisana ndya nnyo sobole okuweza 20 nazo nzirabiko kuba n'abatono teri musaala gwabwe ani abasasula ate fe abanene tuguyina owa traffic takujoga naye gomanyi nti wabira byalaba ettwe nagayi tudde yali muzeeyi bagala kati Katikkiro eyasikira Nsibirwa yali ani bamwita Ernest Kawalya Kaggwa bamuzaala mu 1898 n'afa nga 23 July 1967 yaleeta amazzi n'amasannyalaze yali omwana wa Saapuro Kaggwa owokuna kakati ye ekyamugobya kusaba amazzi n'amasannyalaze era Abaganda tubalaba okwesuula mu ddulume si be bano Abaganda abatalina mpisa babadda bamuyimba Katikkiro takyagaba bwami kati agaba mataala
Ebaga nti yagenda ebungereza okuteesa. N'agamba yagala batuwa amasannyalaze na. Bwe yaddagawo bwamufuukira omusango. Mbu baamulindira ku kisaawe. Ne bamugamba genda. Ne yagamba ffe tulina enzizi zaffe nababiri ali wali tugogola mugogole. Tulina ettaala ate no balina na ttadooba. Mpozi abaali balwanyise matala asooka n'owokubiri abalina buno abalina ez'omukono ez'akawunda. Naye abantu kuva balina mpisa gye. Kali ate amasannyalaze okugafuna lutalo libaaga kuwanga ku mpaka nga n'emmundu bw'eri. Nti gayingirekewo. Baalondanga buli mugagga. Ne babaleetera amasannyalaze kankuwa ekyokulabirako. Musaza Mawokota ewaffe we gaasooke wa Jinusu nsooke Semakula. Yagasika okuva Nateete. Aho Nateete ku bitaala tulinawo amaka. Tunula ennyumba gy'olaba eriko ebirongooti ebingi ya mwami Akaya Maseruka. Yalina oluganda n'omwami ono Lawrence Mulindwa kati eddako ya Haji Nusu. Kati jjajja yali asesaawo amasannyalaze n'atoopinga okwo n'agatwala ejjiza mayiro 26 ne bakuba olukiiko. Abantu bonna kwegamba nga mugasooka okuŋŋanye ku bantu b'ekyalo bajje balaba amasannyalaze ekirungi kyago. Kati ne baleeta ebikondo mayiro 26 ne gasibira ku nju ya Jinusu ejjeza. Ne bakunga Abaganda bajje babeewo n'abantu abalala balabe amasannyalaze kuba bamuweerako paasi ne bamuweerako ne binika. Balaba amazzi beganguwa okufumbibwa n'ebirala ne baga nti ago mayembe ga Jinusu. Jjajjange yalina amayembe. Yebe gabanga gakola lwaki era baleesewo amusawo w'amayembe. Nongoli waliwo ejjembe litambula nga teryaka gali mayembe ge gadde gayaka. Kati Abaganda batwala obudde nga bawakanya amazzi n'amasannyalaze. Oyo Martin gundi Ernest Kawalya Kaggwa ne bamugoba. Ne baleeta ne baleeta gundi Paulo Neri Kavuma. Paulo Neri Kavuma bw'atuula mu ofiisi 1953 ku bbalaza nga 3 ogw'e11 n'awerekera Muteesa n'atadda. Ne bamutwala mu buwaŋŋanguse kakati mpologoma lwaseerera ku bbalaza nga 3 ogw'e11 Martin Gundi Paulo Neri Kavuma yafuna ebizibu. Abaganda bwe yajja ku lubiri awo ku Bulange ye kye yakola teyabanyega yatulika butulisi n'akaaba. Akati olw'oba baali baategedde eggulo limu Bulange yonna seeyo gy'olaba yeriwo mpya bagizimba gitemera ettafaali ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'e10 1955 eyo gy'olaba. Ezo ssente z'Afrika kute yalina buyinza emiliyoni 4.3 azizimba. Kakati n'akaaba naye Abaganda bwe baamala osirika baatandika kwagala kumukuba. Kati bwe baalinga ate abatereera n'abagamba bakole nga appointment okumulaba si kujja n'oyingira buyinza. Abaganda ne bamugamba ogambye eki era nga bw'owulira abeefumba mbu Katikkiro abeeraba abantu bonna naye nga tetulina gwe twali tulonze Kabaka yamwerondera. Naye yajja naga Katikkiro w'abantu bonna n'omubuuza walondanga aluwa. Kuba omuntu w'abantu bonna tukuba kalulu. Ne Kabaka bwe yeerondera omuntu we ffe obuyinza tumubaako na butono. Kabaka yagala gw'ayagala ffe oba oyogera otya oli yennyinimu ye yaba akoze eki. Kati n'aga nti tebasobola kubeera nga bawandiikira Katikkiro mu baagala okumulaba. Ne bamugoba ne baleeta Gundi Mikayiri Kintu. Ate Mikayiri Kintu nga ye teyasomerako ddala. Kati agenda alaba sikwizi nawe nti nzagamba dansi muweze ne batandika kuba ngoma njereere. Ati ate mu kutali bazini kikaaki nti wawera dansi nawera gali ag'okwekwata. Ate nga naye baddamu mukola ki munnyonnyola bupya yatuleeta paka mu 64 Joash Mayanja nkanti alyoka ajje paka 93. Joash Mayanja nkanti si yakyasinza olwako? Mu Bakatikkiro bonna akyasinza okulwako Saapolo Kalibala Kaggwa ne kuddako Nnyonyi Ntono. Nnyonyi Ntono yamalako emyaka 3. Saapolo Kaggwa yali wa mmeka? 37. Kumala okulaba Mayanja nkanti wa myaka 2.
Giri abiri. Giba abiri mu musanvu. Giba asatu Giba asatu net. Giba abiri mu mwenda. Nkaga mu esatu. Abiri mu mwenda. Ade manyi akyasinza olwako. Era nze nga edabula kwaffe betulabye madde manyi mulwanya muli kuba mulwanya muli si akwata nga manyanja nkanje amaze oyo bwava mulwanya muli ero Sendawula najja ani man Emmanuel ero Sendawula gundi bavaako Sendawula yaddako si gundi anti oyo bwavaako Emmanuel ero Sendawula owekitiibwa ono yeddira Namuŋŋoona najja yo ekitiibwa yani oyo Namuŋŋoona abavubuka bamwagala nnyo ayogeza eddoboozi eddene yali abeera nno wano Bukoto kumpi naffe naye kati yavaawo yadda wano wansi wano olwa kino kyoyiseemu ng'oyamba abeera awo kati oyo owekitiibwa ye yajja n'atufuga nderabidde erinnya lye nange n'abeerako omwaka gumu ayina lo mukambwe muzibu Buganda teyeetaaga lo yeetaaga bukkakkamu ne balyoka baleeta enjiniya oyo n'atufuga mwenda enjiniya Walusimbi n'atufuga mwenda enjiniya Walusimbi yali mukkakkamu nagamba namulaba wali nga baganye kabaka okugenda ebugereri kakati neŋŋamba ono abakubanga yaliko ono waffe twandifudde nnyo tetwandisigaddewo akati gavumenti z'abazungu n'ezatuddira mu bigere tezaagalangako kazivuge kazaake tezaagalangako kazivuge zaake olina kuba mukkakkamu nga gavumenti y'emmengo eriko byekola bwesobola okuwangula oba ojagala gavumenti oba tojagala olina kukkiriza nti oli wansi waayo era kasuku bino mbikugamba gavumenti yonna erangirirwanga nti yeri mu buyinza gwe gyogonderanga era oli takubuzaabuzanga nti tulina gye twesunga ekuvumya eriko olinangezze butereevu nayo n'ogikkiririzaamu era butereevu munda mu yo gwe gye bakulaga nti yeeriko mu mateeka ayimiridde mu amaaso ga Ssaabalamuzi n'alayiranga akutte ekitabo eyo gy'ogobereranga era gy'okkiririzangamu mu luzungu gye bayita ajib era nze n'ate mmenya gavumenti olinaga nti neya Muteesa yali teyeeyagala Muteesa tavugangako ku Uganda era nze neewunya n'abantu baaki tebaasoma Muteesa yali pulezidenti wa Uganda tabangako na buyinza bwa Uganda ye yalina obuyinza era kyobola buyaga ne Bugangazi bwe yagagaana eyalina obuyinza yagazzaayo kasuka oli takulimbanga takubuzaabuzanga kyeyamaani w'ekyalo omulaba bw'agambanga ekyokukola kikole bw'awandiika ebbaluwa nti abantu abajja ewa Kasuku n'akalaba basatu ab'emmundu ayogere amagye agenda kujja afulumye statement byebasanzeewo teyeetaaga kumanya oba emmundu zizo oba bazireese oba ekyokulabirako waliwo omusajja abadde waffe eri ng'asobola sikulapu mutabuliiki era muno mwe baagala okuwalalira abantu oba yawalalira ani naye nkugamba omusajja baamukwata n'enju ne bagisangamu emu ekyuma esimanyi ekinnya bingi ebyaliwo n'awaka baatunzeewo Chairman afulumya bufulumya statement. Chairman ye yagifulumya. Obulungi. N'omwami Kulayije yasituka n'agenda mu mabanda. N'alaba ekiriyo nga kiva ku chairman. Chairman yayinza okuba takuwalana naye yalaba enkola zo sinnungamu. Okimanyi nti chairman n'okutumbula leediyo ekiro asobola owandiika ebbaluwa nti abo baba n'emmundu ze bakookinga ne batumbula leediyo. Era poliisi nejja neekwaza mu mateeka suspects kikkirizibwa owekitiibwa Dani Muliika wedda bwe twogera Dani Muliika tukutubiddeko nnyo owekitiibwa Dani Muliika mukambwe bannange akati ayinalo ne bidi yonna bidi kyeki akati awo gavumenti zonna we zikukakkanyiza eyaffe eya 62 kasita yaleeta bidi mu lukiiko bajjawo nzija
tebakomaawo nezitulinaanye bazitwalirako obwakyabazinga babujjawo obukama babujjawo waliwo n'obutaddirangawo ddala obugabe bw'enkole kati nze ku lwange njoyozaayoza Ssaabasajja n'otukulembera obulungi ne Katikkiro we kubanga tukyasobola kutambula be bamanyidde ddala nti tuli wansi w'obwakabaka bwaffe kubanga mu 66 ekiro ekikeesa ku lw'ebbalaza ku lwa 23 ku Sande basooka kukwata buli wasaza bakitatta baani bonna ne basooka babakuba ekijji ogwo Muteesa ow'Emawugola ate naye yali yeekwese nga bamubbiddeko kuba yali Kaasiya erugusuulu ku Gombolola ye n'amanya nti bakwata buli wasaza kyentegeeza nti gavumenti y'Emmengo bw'ekyankalana naffe be bamanyi nti tukakasa nti twagala gavumenti y'Emmengo batukwata tebannakwata b'Emmengo ffe be basooka eno gavumenti yokka gye nalaba yakyusa nga bwenemanya nti eri gyasaana ekalakasa gwesooka neggalira munda yandi bakulembedde ate eriye abawansi bwe basookanga okukwata ne bakola ki ne babaggalira ogugwe mulembe omuki Omuteesa etudda ku mulembe Omutebi ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna 1955 ku ssaawa 6 ogw'ekiro bazaala Ronald Muwenda Mutebi nga omuzaale ye Ssaala Kisosonkole muzzukulu wa Tofiro Kisosonkole yaliko Katikkiro wachwa wa Daudi Chwa ne Muteesa kyekituuzaayo wali amazzi gayita we gaali gakoze eki ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano 1958 Ronald Muwenda Mutebi bamutongoza okuba omulangira omukulu obwakabaka bwa Buganda ne bamusimbira omutuba mu ssaza Bulemeezi mu ggombolola ya Ssaabawaali Kalagala okuba omulangira omukulu kitegeeza ki nti ye first born oba ye era Naluganda yafuna ekitiibwa ky'obwa Kiweewa omulangira obukulu ye Kiweewa Jjunju kati Kabaka alinayo baganda babakulu abalinzi Muteesa yazaala abalangira 10 n'abambejja 17 Mutebi wa 7 intoto yani no like awamu wonna ku baana abiri mu 7 17 Ogambye yazaala abalangira 10 n'abambejja 7 okay be baana 17 wa 7 Kabaka wa anda omanyi kyembadde mu bwongo Ebungereza first born yasika oba mulenzi oba muwala yasika kati kyekimbadde mu tuli Buganda kwe kubuuza nti yali first born anti akati era twavuma Kabaka Kiweewa oli owa 1654 teriddayo kubeerawo Kiweewa kuba Jjunju wa 1655 ne 1668 Ssemakookiro abo basikangana babiri nga ba Luganda era noono n'akizza n'atuuma Jjunju n'atuuma ne Kiweewa ne Ssemakookiro manyanga kati ono Jjunju erinnya lye ery'obulangira ye Jjunju ekitiibwa kye ye Kiweewa kati omulangira omukulu aliwo kati ye Ssemakookiro so omulangira omukulu yaba agenda okusika kati Ssaabasajja yasalawo anyamusikira kubanga ne wasajja mulangira mwana wa Ngoma asobola okubanga yazaala omwana Ssaabasajja n'asiima ne wasajja yennyini omuntu kakati nga 18 era mu 19 mu mwezi gwe-11 1958 essomero lya Buddo Junior School baaligulawo nga baligulyawo omwana omuto mwana asoma Buddo Junior ne balisalira yiika 3 nga zoona kwana asomere 50 what? 3 yiika 3 ne King's College yo yaliwo ya 1904 buli kimu mpulira kipya nali manyi King's College ne Junior byenkana nti bwe wavanga eno n'oyambuka emwesinga ginayo emyaka 5 mwena
King's College wachi basooka na college ne batasooka na junior akati ekyabatandisa college nti basooka kuzimbira wamu amasomero gali ga competition nti abalinga abaganda abatakkiririza nnyo mu ekyo kijja kuba kibi waliwo abaganda abaali ab'amaanyi bazimba Lubiriha gundi Mengo Secondary 1894 ati abakatuliki bazimba nsambu ya St Peters 1898 kati abaganda bannaddiini omali tulimu abantu ba mirundi ebiri ndi musajja ayagala obwakabaka ate omukafiiri kati eri abaganda abaagala obwakabaka nga n'eddiini zaabwe mwebali kati bano baali ba protestant aba protestant abakkiriza ennyo mu bwakabaka bebakola King's College ati ne wabayo aba protestant abaganda obuganda bebatandika Mmengo SS St Peters baali bakatoliki St Peters abaganda ate abali bwe bamanyi bagamba nti abaana baffe tebajja kuva Mmengo simanya ati bawase bwe kubazimbira Gaya za high school mu 1997 okufumba kutuwa essanyu akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo ffe wano ku Fresh Spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala, pilau masala, chicken, beef masala, mixed spices, cumin, cinnamon, cloves, garlic omuse, paprika, akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna tukyalire ku dduuka lyaffe mu Kikuubo ku Discover Plaza ekisenge B0 oba kuba essimu noti 779 noti 4 oba noti 75 noti 74 noti 292 tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh Spices, meals got tastier. abawala balina abakatuliki abakkiriza ennyo mu bukatuliki nga baganda ne bazimba Kisubi St Savio yabalenzi bazimbirako namagunga nenamiryanga ani abo abawala waliwo abo abawala kwagamba namagunga ngabeeri bawasa beeno n'abasiraamu bazimba Kibuli bazimba ne Nabisunsa Girls Nabisunsa y'abasiraamu Hadija Nabisunsa ye maama wa Badi Kakungulu wow kati Kubina yazaala Nuhumbogo Kubina anti abantu abasinga kye boogera bagamba Hadija Nabisunsa maama wa Nuhumbogo ekitali kituufu Kubina yazaala Nuhumbogo kyenjagadde okyusa era Badi Lukaku bamuzaala 2 omwezi ogw'omusanvu 1997 Badduka Kungulu n'aliwo yafa ng'ennaku z'omwe yaseerera teyafa yaseerera ku lunaku nga 23 ogwokuna 1991 kasoko ndeko Badduka Kungulu ye taata wa Nakibinge ne Kakungulu omuvu gundi omwami Nuhumbogo si mwami omulangira Nuhumbogo ye taata wa Baddu Kakungulu yafa 20 yaseerera nga 20 twawulirako help me clarify twawulirako nti Obwakabaka wali mu layini y'abantu baluwa Nuhumbogo nembu bino ebyokuyiwa omusaayi biki kituufu kakati yani simanyi kyoyogera layini kyeki kyoyogera layini anti olinga agamba ti Nuhumbogo mulala n'Obwakabaka kirala Nuhumbogo bali butereevu n'Obwakabaka bwa Buganda batya Muteesa asooka kiri bwe kiti Kabaka Ssuuna asooka nedda ye Ssuuna owookubiri yazaala abaana be 128 mu baana 128 kwe kuli Nuhumbogo ne Muteesa nga tetweyongedde eyo eri walala tetunaawuuza kuba Muganzirwaza yatako 11 kati kitegeeza Nuhumbogo ba Luganda ne Muteesa kitegeeza Muteesa yazaala Mwanga
Kitegeeza Mwanga ayita Nuufu Mbogo taata. Tukwatagana. Mwanga yazaala Daudi Chwa. Daudi Chwa ayita Nuufu Mbogo jjejja. Nkitegedde. Okay, the story was kati nkitegedde. Story gitwawulira, which of course now you've clarified for us. Bulijjo gye gy'otutereererezza kale. Story gye nawulira. Story oba because olina mubuuza. Oli yali atugamba Omulangira Nakibingi bw'ateesa oba baaga nkino Emmengo nga bagamba tweyanza. Kati ne mubuuza nti nanga nti Muteesa ne nga bw'okyogedde wali ono bwe yasiramuka bakukomola oyo w'omusaayi ate bagamba ate era Mbogo tebamukomola oli akulimba takomolwangako era waliwo newe nawulira Mbogo yagaana obusira obwakabaka tabugaanangako yali version gye babadde batambuza eyo version nkyamu bali just Baaluganda nga omuntu yenna ayagala okutegeera obukakafu bw'ezo ensonga asome ekitabo kyawanikwa Asifa Nakabiri ye mwana wa Nuufu Mbogo asembyeyo afudde 2 ye yakiwanika n'owekitiibwa Mustapha Mutyaba. Mbogo tabangako wadde okwegeza ku Nnamulondo y'Obwakabaka bwa Buganda wadde ogisemberera. Yali mu luso olusobola ogirya ebyo ebintu bibiri byanjawulo ne talowoozebwangako nti kuba n'agirya kwali. Abantu bwe baali balonze okulya kakati yagamba nti abasiraamu tebali kalema bamuleeta batya ku busiraamu. Era omuntu akyogera nze nawulira n'omulala era ng'akalambidde kati Mbogo yagaana obusira obwakabaka wali ayinza ogaana obwakabaka nga bamuwadde olw'eddiini ng'omugyawo. Obwakabaka manyi kye butegeeza olaba n'obwakakati abazungu bwe bataddeko amaanyi bw'amaanyi ate oli abugaana obwa 1889 obwalina amaanyi ageesalira ku buli kintu. Oyo yali propaganda abantu gwe bazimba okukakkanya obwakabaka okuzimbulukusa ebyabwe. Kyekyali kimugaana obbulya singa baaba omuwa kiki aleke bye basikira alwanyire kye batasikira. Waliwo eddiini gye basikira, waliwo ennono gye batasikira. Era namulaba ng'oli akamwe nga badde nange ng'abyogera naye nga mbalaba kaperono bakulimba. Ekyo kye bagamba okutambula kulaba okudda oba ojja kunyumya. Era kati nange abantu nina kye ŋŋenda obbanyiza kubanza oli yaŋŋamba nti ono ye yalina okuba kabaka naye bwe yagenda mu busiraamu ne bamukomolamu ate nga kabaka tebakkiriza tebamukomolako oli omulala kwe kubukwata tebamukomola yali musiraamu omutuufu. Ali omusiraamu omutuufu osobola okutona nze magalo olina by'otugamba kitate kakati ebyo bijja kakati ekyo tukiveeko ebyo bali abantu bayomba boolaba tebalina mpisa bonna obigendamu ebagenda tuvuma kale tuveeyo tukome wendo yeddiini esinga okuvuma abantu ku bwereere nga tennyonnyodde yo neekuvuma nga nekyekuvumira ekituufu ekikola ki kati bw'owulya nti oyagala luyombo gye tuba tunnyonnyola bw'oba owulya nti oyagala abakulaba bafune kamwenyumwenyu eyo eddiini gyesonyiwe yeesinga empisa embi mu nsi. Ate eri enkadde entuufu kati erimu bannaluwale ne bannalukalala be bagenda okuvuma. Erimu ebibinja ebyo erimu obwannaluwali n'obwannalukalala bajja kuvuma. N'agamba matama gakukankane nze nkubuulira bagendeko mpola ng'omanyi oyakuvuma. Kaakati tewaliyo layini kyeno terya eno yeerya bonna baana baŋŋoma abalangira b'ekibuli baŋŋoma nabano abaana b'eŋŋoma abamutebi baŋŋoma tebaawukana Kiseguusi tazaala ne Luggi n'azaala bonna ba muntu ogwo. Katuddeyo ewa kabaka 19 omukolera essomero Budo Junior School yalisomamu emyaka 1961 ne bamutwala Endayiga n'atandika okusoma yaate n'abeerayo omwaka gumu. 1962 ku Lwokuna nga 9 Okitoba ne tufuna obwetwaze. 1962 ku Lwokuna nga 16 ne baggulawo Mulago.
yamala ono sijja olabeeyo okumanya yabbe yamala milioni 28 mu budde obwo luwega dola yamala milioni 14 mulago gyolaba era kyekirabo Bungereza kye yatuwa ng'okwenunula kw'eggwanga mu 1963 Muteesa yafuuka pulezidenti mu 1964 twafuna ekizibu yaga ne Buganga zigadde e Bunyoro 1965 awo kiki twafuna 1963 twafuna TV eggwanga yasookera ddala mu Uganda 1966 ku lunaku lw'ebbalaza nga 24 ogwokutaano twafuna okulumbibwa mu lubiri Baita 1966 Buganda crisis. Ku lunaku lw'omukaaga nga 22 omwezi ogw'11 Kabaka Muteesa yaseerera. Enkeera ku Sande Mutebi yamubika akabuga okulaga nti ye mulangira. Yali Bungereza naye. Yali Bungereza. Yagenda ne daddy we. Ndowooza nga kyekyo kyoyogedde. Yagenda ne Kabaka. 1971 nga 31 omwezi ogwokusatu enjole ya Muteesa baagiza. Nalabye actually nabye mwami Tony Owana nga postinze I think on Twitter wako X ebifaananyi baabikwata ne bamulaga n'omulaga ebifeesi ye nga bwe yali. Era ekyo kyennyini kyekyaleeta Abaganda abafudde nga ku lw'omukaaga 31/1993 terunnatuuka abali e Magombe abaaleka Muteesa nga mulamu. Abaganda baayimirira mayiro 9 okuva e Namirembe paka Bulenga okwetegereza Muteesa oba y'oyo. Kati n'Abazungu ne abaakola ku nteekateeka z'okuziika Muteesa kuba twali mu kibi ne baakola ekintu omwami Abu Kakyama Mayanja, omwami Fred Mpanga, omwami Aloysius Darlington Lulowa, omwami Gustavus Lule, omwami abakulira okuziika n'enteekateeka z'okuziika Muteesa. Abantu abo beetaaga okuweebwa ekitiibwa. Baakwata enjole ya Muteesa nga nkazi bulungi ne bagiteeka ku mmeeza mu keesi yaayo nga yandabirwamu eri Kiriya. Abantu beerabireko bulungi nnyo omwagalwa waabwe nti yafa. Kakati eddagala lye bakaza abantu baddugala. Kati Abaganda okulaba omufu omukazi baasooka kulaba Muteesa. Kati baalina ekirowoozo eky'okusanga omuntu oba avaamu akasu ne baamwetegereza nga tewali kyebawulira. Buli yaddayo n'amatiza munne nti Abazungu bazibu nnyo. Baabajjiza omuti ne baguteeka mu kintu eky'endabirwamu. Kumanya bagezi Muteesa yalina ennankani wano embogo yamugira wano. Kati buli yatumanga munne nti y'enkovu ya wano ogira nti nayo baagisaze ku muti. Abaganda ne jjajja wange yennyini jjajjange Eseri Nakibuuka yafa ngamba Muteesa mulamu. Abazungu baatubajjira ekiti ne bakireeta. Otuuka ku lw'omukaaga nga 31 omwezi ogw'omusanvu 1993 abo balabye ku kabaka omupya. Era abaagala okkaayana nnyo ne bagamba nti ate ku Mwanga tebaaleeta Daudi Chwanga Mwanga mulamu. Tuliba tuli awo nga n'ono akoze eki? Akomyewo. Mukama n'atuyamba. Kabaka waffe n'aweza kati emyaka 32 ku Namulondo. Kye ndowooza Abaganda tebakyogera mu bukyayi, bakyogera ku mukwano gwe baayina. N'obutamanya. Mu 1976 Kabaka Muteesa yafuna Mutebi yafuna ekizibu. Maama we yafa. 76. 76 nga ye wa myaka 21. Namulekera abakuza. Mu 1979 ku lwokunanga 11 mu mwezi ogwokuna
gavumenti y'Obote yavaawo yamini yamini ne baleeta eya gundi Lule n'atufuira ennaku 68 ne baleeta eya Binayisa ennaku 144 ne tuddako ya Muwanga awo neetuvuga ennaku ze neerabidde ku Lwokuna nga 5 Desemba 1998 ne tulonda nga 27 omwezi ogw'omusanvu 1985 gavumenti ya Odito Ojoko ne bagiwamba newamba ey'Obote 1990 nga ate ku Sande nga 25 lwakuba kati tukulembeze ekya 26 ku bbalaza January 1986 gavumenti ya President Museveni nejja newamba kitegeeza kinzi gavumenti zonna 9 zibadde ku mulembe gwa Kabaka Mutebi emabega eri ng'ennaku nga 12 omwezi ogw'omwenda 1987 Kabaka Mutebi yalabikako eri Obuganda ng'agulawo emipiira gy'ebika egyali gyamaze emyaka 27 okutandikibwawo ate gimaze emyaka 21 otegizannyibwa kiba kitegeeza ki emipiira gy'ebika giba gyazannyibwa kuba bagitandika Kibuli yagitandikawo mu 1905 bakumugizanya 1965 ekiddamu 87 12 era abagulawo ffeffe nnyini Abolugave n'engabi Abolugave twawangula nnyo engabo emirundi 8 Emamba yetusinga ya 11 twakawangula 8 naye ffe ekyaffe ekyatuwanguza buli muzannyo waffe yasooka okufa lwa nsonga simu gwe twafuna mu 87 88 yali wampisa nnyo nga bakwata leero omwesirimu wa 87 yattiranga mu myezi 2 kino sigenda kyogera mu bubi Fire ajje Nakivubo nga 16 ogw'omunaana 1989 nafa nga 15 Desemba 89 jibe myezi 4 kati sirimu oli Fire bwe yajje Nakivubo yali aweza kilo 8 tugenda omutuukako wano bwe yaddira wano Desemba 3 ngalabika alina 17 kubanga nze nina omwana wa ssenga wange muzzukulu wa ssenga wange yansasula siringi 5 nendaba Fire mu Sheraton yali mu lukuubo bw'ati waliwo ne Bishop Misairi Kawuma nga 13 Desemba 1935 ku myaka 25 gye twogerako eri Wamala bamuzaala nga 22 ogw'omunaana 2004 eri Wamala n'atuvaako nga 5 Desemba 1958 eri Amani Basudde bamuzaala nga 22 ku Lwokusatu nga 12 ku Lwokusatu 1997 Amani Basudde yatufaako. Basudde yali Walugave ye yali Ssemakula ate eri Wamala yali Wangabi Ennyunga era omwami gwe bayita Bukenya akola mu Buganda Land Board balina oluganda ku mwami eri Wamala abo baali Bangabi Ennyunga era bw'osanga abantu Wamala bamuyita mu Wamalwa mbu Mugiso Wamala musajja Muganda eddira Ngabi Ennyunga tabangako Munyolo. Kati ffe Abolugave ekyatukola obubi twalina Majid Musisi teyali Walugave bamuzaala 1958 n'afa nga 5 gw'ekkumi 2005 myaka 33 Obadiya Ssemakula waya zaakutuka zaagana nywera aliwo ate akaayana buyinza buliwo muganda wange simwogerere nkutumiddeko era byenkugamba simwogerere tereera oyo genda abasajja bakuwe ssente bamukuyomba ng'abaavu naye omupiira gulimu ssente nnyingi ziraba zibagala okumuwaako ntini bakkiriza ezo kati n'entono zatafunye zimuyambirawa muganda wange nze no mwambadde enkaya waliwo omwami bamita Sengene nkutumiddeko mugagga nnyo abeera Luweero mugagga kyenkamanyi nti muki mugagga ne bw'aba akubanja $2 million ng'olina emitwalo 2 agitwala
Soko mpekezi. Nobo mugandi Salongo ninawo mutwanga nzimpe. Salongo yanga nkojja abamuzala be alugave. Nkojja tolekange sente emabega zibakuwadde. However little. Chechi. Ntinebezi bantine zitya. Kakati muganda wange simwogerere George. Kati nate mwagala nnyo mu bwolugave katereze erinnya lyolugave era yebo ometa semwogere tayitaba. Wali semwogere ne simwogere. Era nga bw'okyogedde semwogere abayidira ki? Lugave. Simwogere abayidira ki? Lugave. Semwogere ava musiga ki? Ebyo kati sibimanyi. Erinnya ly'aboolugave liri eri. Simwogerere naye wuuyo mukulu yeeyogerera. Ate munnange muntu abamu bayita basemwogere n'omusalako nti siimu. Ite siimu kapata ye simwogerere. Naye mukulu yeeyogerera. Lyatandika 1283 erinnya simwogerere erinnya mu kiyibirizi ne kirivaamu kirigulira Magala eddiba. Magala. Ne basalako nti Magala. Olinaga nti ate atuvaako nti yoyo bwatyo mu kiyibirizi. N'erinnya akasozi ako kalungi era katenderezebwa. Ne basalako nti Katende. Ne bayitaani Katende. Era nze wendigwa ne balikyamya nti Lwandugwa. So semwogerero abeerawo. Ate Sserunjogi. Sserunjogi eryo linnya lya Lugave. Naye liba musiga lyavuga emigadde. Simanyi kwe liva. Simanyi kwe liva. Ate nga ne Katende. Kalungi. Naye bwera nedda tugende wamme Katende. Golaba nti tolaba nti akasozi ke Katende keetadde. Bw'okayimira wali ennakabiso n'okatunuulira tugambe nti yalimba. Yalimba. Bwe kadde wali wamanga mu kitoogo okatunuulira okimanyi nti ku lw'e Masaka lwe luguudo we lusonga ogaziyira. Awali ekipande kya Katende Vacation ku mukono guno. Awo mu luguudo lwonna we wakyasinza okugaziwa obulungi. Era teyalimba. Kuba yasinziira wali ennakabiso embaale. Nga bosa amaze okuva emalanga naga nti bwe bakumwako envi bwe bakutta mu kkome mu nvuba lw'omwaka enviiri eno kanveeyo ne bamuyita lw'omwaka enviiri ne bamuyita lw'omwa. N'ave emalangala n'ajja abeera awo. Era kyova olaba nti Katende we wano embaale we wali ekyemmanga. Tuli mu muluko ab'endiga n'aboolugave obutaka bwaffe bwe bumu. Kati tuddeyo wali Kabaka. Avudde e Buddo, avudde akomyewo. Akabugo. Abise taata we. Kunjole. Maama we afudde. Yeewungudde. Maama we yeewungudde. 87. 87. Atongozza ebika by'Abaganda. Emipiira gy'ebika by'Abaganda. Emipiira gy'ebika by'Abaganda. Awo tuzzeeko ki 87, 88 otuzanya emipiira 89 tutuula mu nkiiko z'abataka. 9 baleeta Charles Peter Mayiga abeera omuwandiisi w'olukiiko olukulu olw'abataka. Nga mulenzi muto. Yalina emyaka kumpi 18. Kubanga Charles Peter Mayiga baamuzaala 19 Ogwokutaano 1962. 62. Karatero mu 80 eno mu 90. Yayingira mu lukiiko lw'abataka. Charles Peter Mayiga wa 62. Kati alina emyaka 63. Ogwokutaano nga 19. Era aweza emyaka 63. Okay. Ekirungi takola mu gavumenti nti bagenda mu musalako. Abasajja ayinza okuba yasiima ayinza n'otubeerako emyaka 4. Aveeko nga wansi 15. Naye abuuza Mwola. Naye omanyi nti emyaka waliwo wegituuka ne janguba. Manyi nti baalonda Charles Peter Mayiga nga Kabaka yakakwasa mu Gw'Ekkumi Kabaka yakwasa omulembe gw'abavubuka. Era bwe yaleeta Charles Peter Mayiga nga wayise emyaka 5 mu 2013 oba yagukwasa 2012 Ogwokutaano 2013 n'alonda Mayiga. Baga nti akituukirizza omulembe gw'abavubuka. Naye bw'okitunya n'olukiiko lwonna ekituufu lwaliko bavubuka
owekitiibwa Kiwalabi Male, owekitiibwa Kiwalabi bamuzaala 69 ate omwaka unawezeza emyaka 56 naye se babadde Mmengo eyo owekitiibwa baani Isirael Mayengo bo bantu bakulu ddala kitiibwa Musityafu Ntyaba bamuzaala 37 oyo naye mukulu ati gavumenti ya Kabaka yakalonda bakatikkiro 5 yambutebe Paulo Simwogerere Mulwanya muri Simwogerere owekitiibwa Mulwanya muri Simwogerere owekitiibwa ML Sendawula owekitiibwa ono gwe twogeddeko Dani Muliika owekitiibwa Yenyinya JB Walusimbi n'owekitiibwa Charles Peter Mayiga. Acha So Peter Mayiga yali omuwandiisi olukiiko paka 9 Lwabataka. paka 93 bwe bamala okukkaanya okuba nti tutuze Obwakabaka ku Lwokutaano nga 27 omwezi ogw'omunaana Ssaabasajja Kabaka yasiima n'akuba enkanamu nga 20 ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu 21 Ssaabasajja yatuwa omumbejja akatali Nasanga lya Mbogo nga 11 ogw'omusanvu 2011 twafuna Omulangira Ssemakookiro ne tuba n'Obwakabaka obujjudde bulina abambejja 3 n'abalangira 2 ate nga tulinawo ne Maama Nnaabagereka ne Ssaabasajja ne Katikkiro n'olukiiko n'abakulu b'ebika era nti omulembe gwa Kabaka Mutebi n'omulembe gwa Charles Peter Mayiga owekitiibwa Charles Peter Mayiga Obwakabaka okuva mu 66 ebisinze okuba n'enkulaakulana ey'amaanyi bw'otunuulira BBS bagiteekawo nga 13 ogwokuna 2016 BBS egenda weza myaka 10 kati ya mwenda ku Sande ya mwenda ku Sande CBS bagiteekawo 22 ogw'omukaaga 29 eno 88 katonyeze 8 ya 29 ne tufuna Muganzirwaza Kamanso building mu 29 ne tufuna kati nalabire CBS Power ne tukola ebintu bingi mwanyi CBS Power CSako Sako bayina ettaka emigadde awo naye bajje batuwe ekkubo oba basembereyo bwe batyeri twagala yitawo naye kati tusobola yitawo tebalabika so CBS Power mwine ettaka lyammwe emigadde obalagira obasaba mbagamba mbategeeza mwine ettaka emigadde twagala tuyita mu kkubo lyammwe tuyita mu ttaka lyammwe ekkubo liri mu ttaka lyammwe mujje mutuwe ekkubo eryo mu butongole oba ekitali ekyo tuteme beti tuyite Mmanju ekyo kive mu kkubo kakati mateeka akafuga ettaka togula ttaka nga toyina kutwala ku ttaka lyo bwe wali ogula CBS Power sinze sikulangawo awo siwe nagula ekikuyisa wootagula ki anti ekkubo liryawo wali ogula ettaka bajange CBS abapowesa si CBS abapowesa bajje ettaka eryo baligire bali bakiyita batya batememu ekkubo si kutema mu kkubo either ekkubo balituwe oba basibeko ettaka tumanye ekkubo lyaffe erina okuyita mwalisangawo oba nammwe mwetetenkanya libeerewo tugende ku kiddako Muzeeyi Magala bakitegedde bo naye waliwo ekitali so kati betumala awo obadde tunyonyola ebintu bye bakoze naye CBS Power eyambye nnyo abantu bangi bayitirivu nnyo era guno omulembe gwa Charles Peter Mayiga bwe bukyasinza okuleeta enkulaakulana mu Bwakabaka bwa Buganda okitunuulira ku bitongole si basanyufu babajja omugaati mu ngalawo baluwa okubaza Mbogo baani baana baali bakolera ddala awo ssente nga tebalina ofiisi mwe batuula naye nga bo bayiyiza ku ground naye ate era bw'okituulira mu nkoba za Mbogo mwe muva bwe bawa emirimu mu bitongole kizibu nnyo funa omulimu mu Buganda Land Board nga tolina mu kitongole kiwa tobangako wa nkoba za Mbogo ate
naye nti buli nkyukakyuka bwejja ebaako beeyamba ate nebaako beekosa. Tekiri ku nkoba za Mbogo ku Bulange oba mu nsi yonna. Nze ndabye bulabi bantu bakyusa bishop ow'Abakristaayo n'Abadyankoni ne bakyukirako. N'abadde omunene n'akoggerwa akuleeta bishop omulala. Bakyusa tawuni kiraaka. Nze kanguwa ekyokulabirako ewaffe eyo. Twalina Haji Nadduli nga ssentebe ngeri yabalya mu Nadduli. Nadduli yava nga n'okufa tafudde. Naye abantu abafuuka abanaku ku lwa mwami Haji Nadduli yekka bw'ati. Okuva ku bwa ssentebe. Ova ku bwa ssentebe. Egamba ye enkyukakyuka terina bwesobola kulekera mirembe. Omwami Kiwalabi Male David ow'ekitiibwa yali ng'akulira Buganda Land Board. Abantu baalya ssente mu Buganda Land Board. Ne bamukyusa ne bamugya mu Buganda Land Board ne bamuza mu Minisitule y'ebyobuwangwa ennono ne okukyala kwa Kabaka n'ebyokwerinda abali mu Buganda Land Board ne babagoba. Yajja n'aleeta abaki? Kati omuntu abeera bubeezi MP atalina ofiisi mwatuula. Bano bantu baba muliko nabo ne baba buki. Akati nti Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi enkwata gye yali akwata ebintu yali agikwata ndowooza bya Sseruganda. Kati ate Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga n'agiteeka mu tekiniko. Kintu kyonna bwe kiba tekiniko kirina be kikosa abatali technician. Buli kintu bwe kifuuka ekya tekiniko baba kyetaaga technician. Kyekyo kyenyogedde. Tugendera. Teeta ekintu bwe kifuuka nga kya bukugu baba baagala yakukamu ekyo. Kati gavumenti ya President Museveni ogiraba. Olunaku lw'eriteeka ebintu mu mateeka abalifiirwa emirimu toli balala. Bikolenga bwe biri mu kitabo. Bikolenga bwe biri mu kitabo. Twanti tushadaaga. Waliwo abajja okubonaabona obubi. Gavumenti eno yeewa omuntu okuba omuwi wa pulezidenti amagezi. N'amala emyaka eki. Nga gwe amagezi tamulabyeko. Naye ye naye akikola akimanyi nti tolindaba. Ne naawe liirako awo. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti yabaala DC. Naye nga pulezidenti takyadde mu disitulikiti yo tolina osobola musanga walala. Nagwe yabuuza pozi gwani. Kaakati tuli mu nsi ey'okuyiriba. Ate eteriba olunaku lw'eritereera n'abaagala entereevu balijevuma. Kati ensi inatambula wano weeri bweti. Okitegedde nti bw'oteeka amaka amatereevu mu makaago okyayibwa okuva ku mukyalawo n'omukozi n'akugattako. Kasita olaba ekintu nti kye bakoze tekikuggisaawo makaago ebirala tolemerako. Naye buli oteeka amateeka mu maka kwe mulina okutambulira n'abaana bojja bakyusa pozisoni wabadde batudde wuuyo. Kajanjaki. Omyewo. Baleka abantu abamu ne bakola nga bwe balina okukola ki? Okukola nti yensi mwe tukola ki? Mwe tutambulira. Abantu bangi nze we neewuuniza. Nze kankuwe kino ogenda ku bitaala ne bikuta wa traffic n'akusiba. Ekyo ekintu nze nakira neewuunya. Ningamba ono omusajja alabika yategeera abantu baavuga nti tetutegeera. Ekitala kye baateekawo nti bwe kyakabbulugenda. Oba traffic kyasembayo okukola kuyimirira ku bonneti ya mmotoka nga kyaka. Ne kyaka ekimyufu n'abayita. Mugende. Mu Uganda. Nze kasatwatuuka kweyo level. Ate ne bakunnyonnyola nti omusirikale bwe yaba butabaawo singa jjaamu mungi.
Naye ekitala kiraga go stop. Nze nolaba lwe nategera gavumenti eno nti etufuga kifuula nnenge kitaala kutusiba wa traffic n'atuyita. Mwalaba raid n'abagamba mugende muyitewo. Kati ndagamba era nadde nenyumiza mukyala wange ne mugandi gavumenti eno ogiraba egenda kutufuga kuba erabika eringa eyazuula bwe bateyazuula yali atufugira mu mbeera ya butategeera ekitaala ne kikusiba wa traffic n'akuyita Muyitewo ogende. Anyway, emboozi ekyo nti owekitiibwa Charles Peter Mayiga bwe yajja Mmengo yajjawo ebitaalo tusiba n'ayagala akolere ku byaki by'amataala nga bwe galina bwe gakola kati kyova olaba n'abamuvuma abamu tebamulinaako mpalana. Kwanze Kasuku kankubuulire tolaba nti tubeera naawe naye oli wala nnyo nange era Kasuku bwe osobola okunyiiza nonjogerako naye nze mwanvumako lumu nga nemuli n'ettamale Junior naye bwe nanna batunuulira neŋŋamba abantu bano okuleka nga ddala waliwo emabega ekiyiwo bino byebanvumye byebadde bagwana okunvuma babo bali mu nsi erinaanye okuba okumpi n'ensi ffe tubeera bunyaaka kati ngende mu kamera nvume Kasuku kuba maniwo munno gw'oyagala okwepimamu omuvume ng'ojja kumala budde bwo ojja kutuuka omwetaage nze Kasuku siina lwe nja kukuvuma nga nze gw'ojja okweguya nze osinga nze bwe nsobola okweguya tokyagadde omuzeeyi magana nze nkweguya. Kaakati ebyo byennyini abantu tebapima omuntu asobola okweguya nti olunaku lwatakweguya tafiirwa naye nga gwe gwateeguyizza ofiirwa. Ntegeerekeka Kasuku oyinza okuba onneeguya naye singa tonneeguya nkolera waloosi zena nja kugamba seeguya naye omanyi nti nze nkola loosi nsobola okufunayo abantu 3 abampa abalwadde nga nze nkwongerako byongezi view ez'omwezi ogumu naye nga nze abantu bajja kulaba interview yange oyage magala wamma alabirira abalwadde mala emyaka 5 ati nze ebyo bembala neŋŋamba singa nvuma Kasuku olunaku erulisisinkana era namwe olumu bikola lwa butategeera noga nti bwe ndiba mwetaaga ndimugamba nti nali muvumira ki ndiba ndimwetaaga ndimwetondera lwabeera kati era kyekikyenkugambye muba ne ssente onkubira ntaddeko 5 kalinganga nti awanvuma nnyo kati teriyo kivumo tusinga ssente omuntu akuvuma n'akwokya akakadde nga muganti ebisumo lye bwanvuma munesijja katwala naye basoboli abayaaye nga yagala kakati nze siri kusonyiwa ne olikola ki kati nze oli anvumye buvumi teriyo ssente zampa n'enzigaana nga nvumye buvumi nga tampemudde okumpe munanno kyekibi oba naye nze okunvuma nze nkimanya abantu abamu bakuziba tebalina mpisa nga ffe tulina ozibassaamu nti bwe bwavuma sirika yennyini akwesonyiwa kikyentegeeza nti abantu abavuma Katikkiro tusobola okubalaba nga tulowooza be babavuma nga balina basaponsa banze kyembadde njagala okulaga tinze magalansi nze ndaba olugendo luwanvu kasoboka okuvuma osule nga teweebase munange ebitugaana okwebaka bwavu n'ekivumo tekigaana muntu ali bulungi kwebaka era Kasuku tewesanga ku muntu akusinga omuvume era agenda kulabanga nga gwe ataliiwo agenda kulowooza ku mmotoka ze ezaatuuse alowooze ku bino era tewesanga mu bantu abaavu abalina n'obudde obuvuma bwavu olumu bwe bututabula n'olwetamwa naye ng'olina ekyokulya emmere olidde tewali nsonga ekuvumya abantu okuleka bba okuvuma kiyokke nti oba obasinga kizibu
osanga omuntu akusinga akuvuma era nze nalabako omuntu omu nga nsinga n'anvuma era nagamba bwe yabigaana mugamba nze sobola muddamu ye mugagga gwenda byavuma omwavu nze era mumanyi baavu ate singa nze muvumye kikola amawulire naye ate ye okunva tekikola mawulire kakati mu mulimu gw'abaavu okuvuma abagagga olw'ensonga nti kyekiruyi kyokka kyasobola omukola ki omwesasuzaako n'alumwa kyekyo naye kasuku nkungira ku bantu bajje nga mwenda meeyi bagenda kugamba saa tugenda mwemu kitundu but it's worth it kyeki ndi kikola amakulu it is worth it kisaanidde kakati saawe mu n'ekitundu yino gyetukoledde interview kyekirungi nga ate tubadde mu luyombo nga tunyumya abantu nno batono abanyumya essaawa n'atewemula ate era gwe togisobola okubeera obaitesudde nange ndabira Beda ani omukyala Zubeida bambi mundabire mwagala nnyo ng'omuntu mundabire mwagala ng'omuntu era mundabire nnyo omanyi lwaki mwagala bwemubeera ku seeti yammwe ndowooza kyekyo kyenjogera mukola bye mulina okukola era Beda akola kyalina okukola ki ne bambi mundabire ye muntu akola ekintu nga akissa awantu we watuufu ye ne mutambuza omulimu yensi gye nkugambye nti yayingira mu traffic ekitaala okututa yona ekwata kati mukyala Zibeda ali ku kituufu tulina sho nga mwenda ogwokutaano ku theatre La Bonita waliwo omukyala bambi wa Lugave yaŋŋambye bayinankinga ne muwe ennamba yo nangamba ne benaabira n'emitwalo 2 ate ku olwo ninayo embaga ya muganda wange biki naye njagala contributinga beera nga nange onnangirako kasoko leeta gundiwo ati wakawo ngenda mukuweereza ekyo tugenda kikolera ku bwereere amagezi g'otuwa n'ebyafaayo tetulina kye tukusasula kitegeera so bireete neno yaffe yaba Lugave butereevu ate bw'otonnangira omanyi Olugave luno tetulwa abamu abazungu bwe bajja baayagala bitukyaya bituli mu musaayi tetusoma bisome ate nno Olugave Abachina balulya oddumalawo kakati balukwatira nnyo kati kyekisolo ekisinga ebbeeyi mu nsi yonna era genda osome ku pangolin Olugave mu luzungu baluyita pangolin kyenjogera kirwali abantu nze nokamba buulira abantu abatulaba bali bantu bali ffe tulaba ba corporate ffe obudde obusinga tulaba nnyo ba corporate era bw'oyogera nga oyitidde waliwo omwami mukiibi abeera mu America nkulamusizaako bw'okola ensobi ng'akuweereza message era waliwo olumu bwe nali ntaakana bagavana aniya minisitiri yatutwala mu kukyusa ssente n'amumpeereza kati ffe tulabwa abantu bangi sisobolaga nti Olugave kyekisolo ekisinga ebbeeyi mu nsi yonna nga nnimba era siri mulwali abantu abo ogyeko obulamu Gorodi yasinga naye kati pangolin ayagala okwenkana Gorodi yalinaani asinga Feeza asingana kino kyeki Silver Feeza ye Gorodi no kati pangolin yasinga Silver so nga mwenda ogwokutaano tugenda beera ku theatre La Bonita ekitabo Abaganda abasukulumye 124 mu myaka 124 mwena myaka 10 kuyingira emitwalo 5 10 n'emmeeza ya milioni 2 tujja naffe contributinga tweyanza nnyo tweyanze oba tunakugulako tiketi ofuna abantu njagala tukuguleko tiketi ofune abantu bava eruweero bajje batuuleko mu theatre La Bonita kati abaavu
era ekyo kiyinza omumunyiza naye nga kyomugamba kyekituufu omugamba nti n'alyoka atulangira tutule mu feetala bwenda n'omubuuza y'omanyi oluguudo kweri oba ali otuuseeyo je bwe mba simanyi ate kyetaaga kunnangira akati ogwo gwe muzeeyi gwaffe kale neeyanza nnyo bonoozigula era njazibagabira tweyanza nnyo tweyanzeege kale ayisa bisajja kabaka wa Buganda awangaale essanga lya mbogo bamwe mayiro akenda azizanyiremu so ebisigadde betunaatusobodde Kasuku Live tujja kufuna we tutaapinga BBS tubalage emikolo erubaga nga bwe ginaaba gitambudde mukulu Danstan Busuulwa ako katulekera noga nti Kasuku Live tukakuwadde asi musajja mubi Danstan Busuulwa yankubeera nga baagala nkole naye ng'ate mmaze osayininga ku baaba nembaga nti baali bampita kebaali bayisoowa olugave olonze ngenda okuddawo balabika ekifo kyabaalugave bajja kiwanze yankubira awo nemuga nti ate kati muganda wange nagenze ddeedi wagenze Busoga kyebazinga afunvuwe olinako byafaayo byabasoga bya Busoga mbiina osobola okwogera Olusoga sisobola kwogera Lusoga naye Busoga mu 1954 twagatta omukwano mwayimagala tubeera bulungi omwana wa Sapolo Kagwa omukulu Nancy Kombi yafumbirwa Kyabazinga wa Busoga Wilberforce Kadumbula Nadyope era ye Muganda omukyala mu Uganda ne mu East Africa asooka okuvuga emmotoka mu 1954 Kyabazinga w'e Busoga n'ow'e Buganda baayoola kilo z'ettaka ezi ne bazigatta wamu ettaka ne baliwa ku ttaka we bayita ettaka ejjungu emukono kati omuganda ayogera ku Musoga ekibi awala n'obwakyabazinga n'awalanirako Obuganda akati siinaayo mu 1963 Mutesa bw'abeera president vice president we yali Kyabazinga w'e Busoga bwe tutandika okukola constitution ya Uganda na biki ebinaatutwala mu maaso Busoga yaleeta moto ya Busoga College kulwa Katonda n'ensi yange n'egiteeka kabonero mapo Busoga College mweri moto yaabwe ya For God and My Country gye baatuwa naye nga kyali mu kuteesa mu ndagaano nti muleete naffe tuleete nti omuganda aleese oluyimba lw'eggwanga obwa Kyabazinga buleese moto baali mu kuteesa mweri eri For God and My Country amasomero gonna gaalina moto gakyali Mabaga ye Buddo Kings akwana akiyayomba ye Mmengo SS ozitegedde Mityana Junior School mu kutya ensonyi obuzira kitiibwa Desire to do Luwero Boys ngamba amasomero ga 1910 Knowledge Power Luwero Girls waliwo nekye bayita ki no gain without pain kati aga amasomero gakozesanga ezo moto education is right ozitegedde kati nze njogera ku Busoga gye mmanyi ena akakwate n'Obwakabaka bwa Buganda ate ekirala ne Kakungulu yafugako e Busoga eyo nga si Kyabazinga kuva 1992 tuuka 1997 Abasoga ne bamugoba n'agenda e Gangama Embaale n'afuga okuva 1917 tuuka nga 13 ogw'e11 1928 we yafa era Mukama n'akola ekyenjawulo Kakungulu yatemako omukama w'e Bunyoro omukono Kaabaleega baafa olunaku lumu era nga Sani Abacha yasiba omugage yali asinga mu Afrika yonna Chief Masudi Abiola mu kkomera Sani Abacha Chief Masudi Abiola yafanga 18 ogw'omukaaga 98 Sani Abacha n'asanyuka nnyo n'amira Villagula empeke 2 n'atumya bamalaaya 4 we yafiira ng'asanyusa ya Chief Masudi Abiola akola ki ne bafa olunaku luki lwerumu kati Mukama buli bye tukola abitusasulamu Ssaabasajja Kabaka awangaale mbeere bulungi mwera
The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwa sasule ewana abakyala abo bolaba babbi abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange